Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulekayo mukwano mubulango kwe bale kuberango chali mukulaba program okwanjula n'embaga ku Delta TV tukole nange mchala kaweesa Sharita mazima wanvu nanga nyongero kugamba mukwano nti lero nkoledde waneno ku Sharita's Bridal ku Nkrumah Road wakoma ezimbe bakiyita Sal Complex tugamba nti mukwano isiro tuwabiguddewo jangu bookingire omwana wo basomesa abana ebyenviri tutandikira ku mitwalo 10 okitegedde mukwano kale no munaye negamba nti Malakai Ecology yo eri kitende nayo no munange osobola okukolerawo wedding reception graduation party birthday party byonna osobola okubeera ng'obikolerayo tukitegedde mukwano ekitende ye Malakai Ecology mu kaseera kano ladies and gentlemen tugenda ffenna ebulenga tugenda kulaba muwala w'omugagga omugagga bamuyitaani omugagga ye Haji Kato Hasani yoli Kato eyanyambazanga engatto Kato Sales Center naye nga kati yakyuka n'afuuka Fair Price Hardware wali eri Kasasa bati omuwala we omukulu bayita Shakira nagawa yatamuswaza nagamba daddy otuwadde nga example leka nkuleetere omwami Shakira mulungi okirako okumuyita oli superstar Shakira rakubono ye alina imaani yebikirira bulungi nnyo era bw'atyo teyamuswaziza nagawa n'aleeta omwami gwe bayita Adam Kikomeko nkolo gwasitudde abasuubuzi b'omu kikuubo abagagga bonna abasuubuzi b'e China nange ndi musuubuzi w'e China kakati bonabona babaddewo ate era n'omugole omwami naye yasitukidde mu maanyi mukolo gwanyumye nnyo enkuba bw'otennya ku mukolo kiba kitegeeza nti gwa mukisa era oyo omwana abeera agenda kufumba n'ekyo Shakira tusuubira birungi byerere katutuuseeko omukolo gwa muwala wa Haji Kato n'abalonga abo abagagga ne Waswa Lutale bonna babaddeyo tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Muy burungi. Nje bare. Nje kora. Masha Allah. Nade banyaw. Wa alaikum salam. Barakallahu. Kaiso. Sadisa. Nje. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tukumula wano ebakadde bakama bange tata nanyinimu anamukadde waffe sheikh w'ennyumba banga ate otuba naye wano nakutubeera babumu olw'ensonga eyo mu bintu bitono nnyo mukadde wange njagala tukutegeere n'ensonga ogisiinyeeko katono ate tugere nga tugenda mu maaso inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matenda amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba okusaasira n'emirembe nabafu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bakanda ffe bitiibwa barakallahu fikum. Amannya gange nze Juma Nyazi naweereddwa obuvunaanyizibwa mukadde wange Sebo okulembera abakulu bano n'ebitiibwa bwayo byonna wa barakallahu fikum okubatuusa mu lujja luno olw'ekitiibwa. Esookera ddala tusiima Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutendereza oluvannyuma tusiima mmwe olw'okutwaniriza munnyaniriza eyo egoberera amateeka ag'eddiini yaffe ng'obubaka bwe yatugamba man kana yuminu billah falyukrim ضيفه ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر نكرز الله نقول لكم يروح ولميزو مجنيو. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
nga bw'osabye taata okutumanya mu butongole kkiriza nti ab'ebitiibwa bentambudde nabo bangi naye omukulu oyo ye Adamu Kikomeko mutuuze w'ennakuwadde era nga mutabani wa Abubakari Sekandi omugenzi agalamidde ejjeza mu Mawokota muzzukulu wa Baasi Ssemambo Bulenga naye nga mugenzi era naye agalamidde mu Mawokota muzzukulu w'Erimiya Sseggujja agalamidde ejjeza Mawokota muzzukulu wa Nassanayiri muzzukulu wa Nassanayiri naye agalamidde ejjeza Wanyinanze senga jangu senga nja kusaba ojje tubeke ensonga zetumaliriza wano saba kitebe bebatukomenzera ku mugongo senga luganda olutupabeera mwana wannyo njala munnamusize kubagenda balisalizena pene gyemutuuke mukumanyi naye waliwo ensinga okwetaaga ennyinyi mukyala nga besasalamu nekibuzeewo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. nga bakulu bange obalaba wano balina kyebalabye naye era amaaso gabe gakyali mazibu okulaba ennyo njagala bwangu obw'ekitalo tuukeko wali omwana oyo omutulage era nawo obanjulire omwana oyo bwefuna olunaku olwaleero oluvannyuma ko bennyini bajja kukkiriza owoggana nshaalla ensonga eyo tuukawo waali omwanjule وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. bakulu bannange mwenna ono ye mwami wange lwa muwala wange Shakira. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Mashallah. Barakallah. Mwana gwabwe nyini bwolitola salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Era mukkirize mukadde wange nsonga muziwulidde omwana oli asaba kuzaalibwa. Ebigambo bino siyagala nze mbyogerere nga weemuli. Obanga omuganya omuzaala mutuufu mbalage ekkubo. Emmere tabajja kulya. Naye obanga okkiriza olw'ebigambo ebyo boogedde ne senga engeri gyatwanjuliddemu ensonga tuufu bagala tuwulire nga kigwa mu ggwe. muziro gwa nkima muziro gwa njovu ate ab'enjovu bazaala kitange kati nendabira ddala nga bajjajjange baba wasizza muzzukulu wange nsazeewo bamutwale. Takbir! Allahu Akbar! Toyanze. Soke mulieko kutanga mukago kato yako ntawa ninaja Zisiriki. Twana bizogana. Onaseko. Nezi ndala ziseme. Nezi ndala ziseme. Nywe. Tata nuna. Bismillah. Tukirize wa mahali agakaze kamukaaga omwaddeko emitwalo 5 ne balance wa milioni 10. Nzikiriza. Adamu Kikomeko Adamu nzikiriza okumbawanisha kanagawa Allah bweyalagira era nga n'amahali aga milioni 4.6 ngamuwaddeko emitwalo 5 balance wa milioni 10. Nzikiriza okumbawanisha nsuubiza omukwata obulungi siweza mukwata ng'amateeka g'obusiraamu galagira amateeka g'obusiraamu galagira Sebo Hassan okkiriza okugaba muwalawo Shakira Nagaba w'ekiragiro kya Katonda nga n'amahale ge bamuwadde miliyoni 1.5 musasuddeko balansi miliyoni 1.5 ajja kuzireeta ajja kuzimuwa inshallah.
Buganda lyamanyirwa nnyo eggwanga lyaffe n'okwetooloola ensi zonna. Kaakati mu kaseera kano okkiriza musajja wange ondeetera abaana abasawo wevanga leero luno omukozi kale simulula kufulisha janguko wano kizibu kyekyo ayogera ekigambo kimu kiriwa akomaawo katogera mukolera ki taata tukkirize tugende tufuna omusawo atusinga musawo kyoyo gwe njagalira ddala omuyita Dr. Shakira. Dr. Shakira abe wange tukupireko mu ngalo Waalaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye ulira alufu eziriyo mwana gwe toyongerako kirala muwala wange sirika komaawo. Simalayo mugole. Olira. Njabani wange ono naye akulembedde. Alinga alina byasota. Waalaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jetuli papa. Alhamdulillah. Uyu omwana alaba ne sente ayogera bitono. Aha. Kali, yana maziro. Gongere engalo. Kubira abaana bange engalo. Abe bange engalo. Engalo lw'omutabani wa mmondo gwe mulabako wano. Omukisa buli byayimba nga babikiriza omukisa wawasa omukazi ng'azaalira kusala balonga bazaala munne nga bamukyaza alinya akisidenti ekubiri afudde nga yafiso ow'omukisa lwazaalibwa luyozayozema abafuna bakuŋŋaana olwa badinde omubadinde abaana b'ow'omukisa be bafudde era be bawasa kiwulira ngalo omugagga hajifalugu webale kujja abe wange twongere engalo n'akaluulu kale tugende tambula katusenga weyongereyo gende tambula Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu nyumba basenga yemmwe bakojja bali wano bajjajja ab'emikwano mwenna batudde abataka b'okukyalo mwenna z'engalo z'owulira eno ab'emikwano ono ye mwami wange lwa muwala wange Shakira. kyongera engalo nga z'amaanyi. Amina, Mungu nga mugagga. Amina, sati subira nzi.
nze mukadde wange Alhaji mukulu wange Ajikato kino kyagenda okukola kiki kiva ku ntobo ya mutima gwe ne bagagga banne buli mugagga gwensoma ng'era ngenda kusooka mukadde wange aŋŋambye ayagala genda ku wali muwala we oba tutulawo oba ddi oba tugendawo kiro oba tuvaawo ddi simanyi aja byamida tuuka ajikamula alituuka Madamu Rita tuuka kila siku inapopita ndivyo na kifo kinasonga kuna unazopata maisha yanaisha watu na usulewo echokulya tekipita ku mumwanga kiyoya abeengalo kereza bikibe balinze wano nesikyalabayo ngege n'akayo kyakanyama every day don't miss me I enjoy my money nesikyalabayo ekiri eyo onabirabidda sentoligenda nameka mukofini atangwangadde amakulu abo mu ngalo taata ensonga yo gituukiriza gomanyi kyolimpa Ochalaba okwanjula n'embaga.